Abantu abatannaba kutegereka muwendo be bagambibwa okubanga bafiiridde mu njego Egudde Emmotoka Kigoogwa ku luguudo oluva e Kampala okudda Ebbombo oluvannyuma lw'ekimotoka ekitwala amafuta okugwa mu katawuni k'Ekigoogwa ne kikwata omuliro. Ekimotoka kino ekitategeerekese nnamba kibadde kiva Kampala nga kidda Bombo ng'okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe bagamba kiremeredde omugoba waakyo n'akirindiggula ennume y'ekigo ng'asoose kukuba ng'ombe era olubadde okugwa n'akibuukamu amangu ago n'agamba abantu tikigenda kukwata omuliro tebageza kusena mafuta. Omusajja agireesi amazima ye mulemeredde n'agigezaako nga bw'asobola omusajja emmotoka n'emulemerera. Omusajja emmotoka bwe mulemeredde n'agikuba ekigo. Bw'agikubye ekigo agambye ababadde badduka okusena amafuta naye temudduka kusena mafuta. Abantu olw'okuba waliwo emmotoka eyagwako ne basena ku mafuta ne bagala okudduka basena amafuta nga bulijjo ne balemeredde omuliro abadde abuukamu bw'atyo okugwa wansi emmotoka n'ebaluka. Era abantu kwe kutandika okujja. Ng'ekyalo kiri ku njega olw'embeera ey'ekikangabwa gye kifunye emmotoka ey'amafuta mwana wattu eremeredde omugoba waayo era ng'alwanye bwezizingirire okulaba nga ataasa abantu era agivuza akuba eŋŋombe wabula nga bw'omanyi mwana wattu abantu emmotoka bw'emaze okweddima wansi ate abaagala omugano gw'amafuta nabo we bajjidde era nga ekituufu kiri nti abasinga abazze ku mugano gw'amafuta emmotoka bookezza. Tuli mu kiyongobero, tuli mu kunyolwa. Otuukidde mu kifo kino nga poliisi wamu n'abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwamu Mmeeya wa Gombe Kasirivu Ronald Kabembula bakola butaweera okutaakiriza abakoseddwa ng'abamu balabiddwako ng'ensusu zibaweddeko nga basigaddeko kikuba mukono. Omuliro tegukomye okwo gusaasaanidde ne mu mayumba agalinaanyeewo agasuba mu 10 ebintu by'abatuuze bingi ne bitokomoka n'amayumba ne goonooneka. G'amaduuka agali mu kifo kino ebintu byamu byonna bitokomose nga n'ababadde bagakoleramu tebalutonze. Yabadde azizedde ebbaafu okusena ne bamugamba oyagala ki n'alyoka ayagala naye alwane ng'alaba amafuta gamufuba naye bano ekibasse nabo babadde bazze kubba amafuta kubanga singa yazze mangu osanga abantu tebandifudde enkana bwe bati singa wali ebbombo wali kubanga tulinaanye balakisi y'ebbombo singa wabaddewo fire brigade kyandituyambyeko okwangula okujja okutaasa abantu baffe. Wano waliwo n'essundiro ly'amafuta okumpi ekyongedde okuleetawo obwerinde obw'amaanyi. Bo abakuumaddembe balabiddwako nga bagobagana n'abatuuze ababadde baagala okugenda okulaba ogubadde nga babaddewo okuwanyisiganya ebisongovu. Abantu beesanzeewo nga bataasa osegeera ejjala eti netaliko kuba abantu beesanzeewo nga bataasa omuliro gwakutte ssaawa 8 n'ekitundu osegeera 8 n'ekitundu bazze ssaawa 10. Mafuta agagabudde ennukirira abantu baffe kubanga abantu abali ebbombo abantu bangi abamu bavuddeko amaliba abalala bafudde lwakuba obuzibu bakyali mu kuzikiza kimotoka kya muliro tetumanyi bakyali munda awo. Oluvannyuma abazinnya moto batuuse mu kifo kino okuzikiza omuliro nga kibatwalidde akaseera akazibu okuguzikiza kuba gubatwalidde essaawa nnamba wadde nga wetukoledde emboozi eno omuwendo gw'abafiiridde mu njega eno gubadde tegunnamanyika. Abamu ku bafunye obuvune batwaliddwa mu malwaliro okuli ery'Obuwambo saako Bombo Military Hospital okwongera okufuna obujjanjabi. Nabo bali bakuyimiriza wano afane mutwale mugende mutwale. Exactly on the border stage, and all the riders, most of those riders are all there. And others later on came facing the fuel. That is where the fuel burst. Wano Mmeeya Kasirivu asinzidde n'asaba b'ebyokwerinda naddala poliisi okuteeka ebimotoka ebizikiza omuliro okumpi ne poliisi mu bitundu byabwe. Yadde poliisi eruddewo okutuuka tumaze essaawa 12 nga tennaba kutuuka. Abantu bagezezzaako okwerwanako naye mu kwerwanako bangi
bangi basobodde okuba nga balumizibwa era ne babatwala mu ddwaliro. Kibi nnyo, kibi ddala. Tusaba bannaffe abakola ku by'okuzikiza omuliro ebimotoka bino babisembezengako. Byawandulu Bone, Salt TV, Omunyo.